Glória para a sessão ali. Yamasuma Edi Yahweh Stage Africa Band Owegla Kabali Komkoloko Ene Fansoni Graduation ceremony Pastor Pate Remudiji Miss Grandma, Jonah,
kati manager tulabye leero nga mutandiseewo enkola eya Frigo Band ng'eggulawo omwezi. Kati enkola eno lwaki mwatandiseewo enkola eno ena Frigo Band? Enkola eno twakizudde nga bapatrons baffe baclients baffe banyumirwa nnyo live news especially a Frigo Band. Netusalawo every first Saturday of the month nga Afrigo ebeekulira wano ate given fee. Tubeera n'ebyokunywa ebyokulya byonna byonna bina ebisanyusa obulamu bwange obw'omuntu oba okooye wiri yonna setuteesa byangu omulireko Kati ku mulundi ogusooka guno nga enkola eno etandika na Frigo Band, embeera mukisanze mutya leero abantu okujja? embeera ebadde nnungi nnyo mbadde musanyufu tujjuza kyekisinga obukulu era neebaza buli atuwadde akaddeke najja netutandika puroguramu yaffe ebyokulya babiridde ebyokulya babinyedde abantu basanyuse abantu everybody was happy nakati bakyaliwo. Okay. Abayimbi bonna musobodde basuubira babalabye babasanyusizza? Abayimbi okusinzira ku betubuuzizaako abayimbi babadde basanyufu batuukiriza abantu kyetwabasuubizza n'endowooza nti ne buli first Saturday of the month wekitole kijja era nammwe abasuubiddwa tubasaba mugezeeko first Saturday October. I'm sure you want to be doing it. Okay. That's good. Amannya koziwa? Lillian Dorothy Miwendo. Okay. Manager. Okay. Tuyenza manager front page hotel wano e Namasuba. Okay, thank you.